kituufu Fifi the Queen yafera miliyoni 35 bweddu okusinzira ku post ne information eri mu kubeera ng'etambula kiraganga Fifi the Queen yafera miliyoni 35. However abantu bagamba omuntu n'obeera n'amagezi agakola miliyoni 35 n'otabeera n'amagezi sooka kwasaganya kola research olaba omuntu gw'engendo zikwasa mufere oba si mufere. Naye munnange mu buli ango yonna wadde ng'oli mugezi wadde nga toli mugezi omufere abeera asobola bulungi nnyo okubeera nga akubba. Kyazze kitya okusinza ku information gye tufuna kiraga nti mwana muwala amanyikiddwa nga Namisango Fiona yakwasa Namisango Fiona yatuwa information eno ng'ate Nabitegero abula erinnya lya Fifi the Queen ery'ekika simanyi oba ni pronouncing na bulungi Nabitegero Nabitengero oba erinnya liri Nabitegero oba liryawo Nabitegero Fiona abandi gwe bamanyi nga Fifi the Queen. Ono mwana Misango Fiona yakwata ssente n'aziwa Nabitegero Fiona amanyikiddwa nga Fifi the Queen gaza kubatwala Canada ye ne muganda we omuwala muganda wono Namisango Fiona omuwala bamuyita Namugga Shakira. So miliyoni 35 ezo zaali za abantu babiri amakulu mu kyondooza buli omu yali anasasula miliyoni awali 15 za 3 ogateko zinene 5 ekitundu miliyoni 17 kitundu 17 kitundu ndowooza bonna okubeera nga asobola bagoberako ku nsonga ezigenda e Canada nera nga sofa kitutte emyaka 3 mwana muwala ono okuvaayo gamba ekyaganye kibeera kyaganye kyayika mwana muwala ono Fifi the Queen yatuyisaamu eggaali tetulina kye tutasobola kubeera nga tuzza naye n'asaba obuyambi okubeera nga abantu ab'enjawulo bamukwasaganyizaako asobole okubeera nga afuna obusente bwe olw'ensonga yababulokinga bagezaako buli kimu kye basobola okubeera nga bamutuukirira tebasobodde kobo kwe kusalawo ensonga zino baziteeke mu lwatu basobole okutaasa abantu abalala abayinza okufoolinga victim. Miliyoni 35 okutwala abantu babiri e Canada mu myaka 3 paka nakati tewaliwo kyali kikoleddwako. Awo obeera oweddeyo egiba nga wayiseewo myaka 3 obeera waggwayo dda. Wano ku SMX Media tugenda sigala tukola follow up kweno story gekyonna okola subscribing nga notification bell ebisigadde bitulekere si wano ku SMX Media sawa nnyo okulangira business yo tukulako obukubizi ko enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera.